So much has gone on. Many political activists are still detained. Many of our comrades are still detained. But I hear that they are suggesting to have negotiations with the government to allow me to return to my country and to allow the political party I lead to be recognized as a legitimate political party. So I want mu mawulire ge tulinawo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kire ekikesezo olunaku olwaleero akoze speech ye esoose kibayise official public speech okuva lwe yava mu ggwanga erya Uganda ku mulamwa ogubadde gugamba nti political crackdowns what it means for human rights in East African nations nga bwe twakugambye gye buvuddeko nti ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokusatu 2026 agenda kubaako an institute emanyiddwa nga Onero Institute mu kibuga Washington DC eky'eggwanga erya United States of America abeeko ebigambo byayogera kakati mbikuleetedde era mbikuzingidde byonna nga bwabyogedde wabula alina baasabudde alina bayisizaamu eggaali nga bwogenda okuba ng'okiwulira wabula ekyewunyisa era ekisinza okukola eggulire nti bw'avudde awo agenzeeko mu kifo ekimu ku ebyo ebisinga okubeera eby'amaanyi mu ggwanga erya United States of America era nga bwe kyali ku mulundi guli nga bwe kibadde ne ku mulundi guno nga kino kyongera obunkenke eri abakulu abali mu buyinza obw'eggwanga erya Uganda kifo ki kyentegeeza ekifaananyi ekyo kyolaba abaddeko mu kifo ekimanyiddwa nga Capitol Hill mu maka g'obukulembeze bw'eggwanga erya America mu kibuga Washington DC mu ggwanga eryo lyennyini nga bwe nkugambye era nga bwe yali mu mulundi guli ogwasooka mu kifaananyi kye twakulaga mu kifo ekimanyiddwa nga Capitol Hill sijja kuddamu kunnyonnyola kubanga ebyo twabikunnyonnyola ojja kuddayo noonye vidiyo zaffe ziri enkadde nga tukunnyonnyola kiki ekibeera awo kyekifo government oba ebyobufuzi mu ggwanga lya America we bitambulira government wezi operatingira n'ebikonge ebyenjawulo bisisinkana. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde wamu ne Dr. Daniel Kawuma ng'era bulijjo mu ggwanga lya America mu kifo ekyo basisinkanyeewokko simanyi baani be basisinkanye simanyi nsonga ebadde ku ki naye nga bino bigenza okubaawo nga yakamala okuwaako byayogera era mu byayogedde asinze kusabula nnyo abakulu abamanyiddwa ng'aba Inter-Religious Council. Abakulu bano mujjukira mu mwaka guno gwennyini nga akalulu kaakaggwa mu January abakulu bano bagenda maaso n'okuba nga bakyala mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu zaalinga ennaku z'omwezi 19 omwezi gwa January 2026 bagenda e Magere era baali bakulembeddwa Archbishop Stephen Kazimba Mugalu bagenda ne bakyalira Babula Itungo Kyagulanyi ne babaako bye bayogera era ekyasinga okwewuunyisa n'ekyasinga okujja bannayuganda enviiri ku mutwe kwe kubeera nti bano abakulu we baali bagenda jjukira amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu gaali gasaliddwako mukadde ako era nga tebakkiriza yadde omuntu n'omu ayingira twali twakamala okulaga akatambi nga ne baganda be bennyini okwali ba Mickey Wayini n'abalala baali bagaaniddwa okubeera nga bayingira mu maka ago ekyasinga okwewuunyisa bano aba Inter-Religious Council oba Inter-Religious Council of Uganda bobo we baatuuka ab'ebyokwerinda baalabwako nga bajjawo ebintu byabwe ne babaleka bano ne batuuka era abasajja nga b'obalabaawo bayingira mu maka aga Robert Kyagulanyi Ssentamu ngenda kuwa ne ku bigambo awo Babula Itungo Kyagulanyi bye yayogera nabo kakati okukyala kwabwe kuno omuntu ayinza okwebuuza nti baali bagenzeeyo kulaba nga bakonsolinga n'okulaba nga obaolyawo bateekawo embeera eraga nti bali bumu wabula biki bye baagamba Babula Itungo Kyagulanyi baali batutteyo bubaka Kyagulanyi tageza n'abaako kyakola okulaba ng'atwala entebe ya mukama waabwe era nti bw'aba alina ssente zaayagala oba ekifo babeere nga babyogerako babeere nga basobola omukonvinsinga bano nga kugambibwa okuba nti gwe gumu ku miramwa egyali gye batutte kyokka ekyewuunyisa baagendayo nga 19 wabula waayita akabanga katono essaawa nga 24 zokka ezaayitawo nga baakamala okuba nga bavaawo security operatives naddala aba SFC ne baddamu ne babreakinga oba ne bamenya ne bayingira mu maka aga Robert Kyagulanyi Ssentamu ekintu kino ne kyewuunyisa ensi era ne batulugunya nnyo Babula Itungo Kyagulanyi n'atuuka n'okugenda mu ddwaliro olw'embeera eyali emutuuseeko kakati bye bimu ku bigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde era asabudde n'omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba era amwogeddeko n'agamba nti ono ategeezezza ensi byazze ng'ayogera bwe muba mwagala okukakasa bwe kiba kisoboka mu mufollowing n'okumufollowinga. Chief of Defense Forces tweets having killed 24 political opponents and tweets that he orders his military publicly to look for the presidential candidate that is challenging his father and bring his testicles. I apologize for my crude language, but he tweeted and ordered that my testicles should be delivered to him. Interestingly, the following day, he was standing shoulder to shoulder with diplomats, having dinner with ambassadors of democracy. So this
in many ways is a slap in the faces of those that talk about human rights, that talk about democracy. And it speaks to the silent acceptance of this. So I want to say this. Kakati bebimu ku bigambo byayogeddawo yabadde abategeeza ku nsonga za Muhoozi Kainerugaba. Kyokka wano nakugambye ensi n'ensi yabadde mwegesa amaaso banna abantu bangi nnyo nga si bannayuganda bokka ababadde balindiridde okuwulira n'okulaba Robert Kyagulanyi Ssentamu biki byagenda okugenda maaso n'okubanga ayogera. Kakati nakugambye zabadde ng'ennaku z'omwezi 26 of course, naye ene waffe Uganda zibadde nga 27 kubanga zabadde ssaawa 6 ogw'ekiro bino we bibeereddewo. Nenjagala nzije mbeere nga mbikuwa, naye nkugambye ekisinze okwewuunyisa yengeri gyasabuddemu bannaddiini abagenda mu makaage ne baba nga baasisinkana Babula Itungo Kyagulanyi, wabula ekyewuunyisa ensi baali baakamala okwamuka amaka gano ne wayita essaawa 24 ab'ebyokwerinda ne baddamu ne balumba ne basalako amakaage. Era bw'amaze okwogera n'amala obbasabula bonna n'agendako mu kifo ekimanyiddwa nga Capitol Hill abadde ne Dr. Daniel Kawuma. Ngenda kukusomera Dr. Daniel Kawuma byatugambye biki bye boogeddeko butya bwe babadde, wabula ebyo njagala mbikuwe nga mmaze okujjawo bino kubanga ngenda kulaga biki His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde byonna. Speech ye nga bwebadde ngenda gikuwa mu bujjuvu bwayo era byonna ogenda kubiwulira, wabula nga sinagenda eyo nga bulijjo kkiriza tujjewo akalango kano kamu nzije nkulaga bino byonna nga tewali kitutataaganya. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe ku mukutu guno. Atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Kakati nga sinaba kubanga neeyongerayo ngenda kukuwa speech eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byonna nga bw'abyogedde. Abo be yasabudde na buli kimu ogendagenda maaso n'okubanga okifuna, wabula nga sinagenda eyo ngenda kusooka nkusabe nkujjukize okusubscribinga ku channel yaffe eyo, backup channel yaffe. Nga bwe nakugambye twafunye warning ez'enjawulo, tetumanyi baani batusindikira zi warning naye nga channel zaffe zino baziteekako warning. Simanyi lwaki, oba kuba tukuwa mawulire ga nkyukakyuka gokka tetumanyi, naye nga channel zaffe baziteekako warning, ensonga lwaki tubeerawo ne backup channels. So nja kukusaba gwe wenna akkiririza mu mpeereza yaffe, yamba buyambi channel yaffe ya MJ Media 360 bwetyo bwefaanana era ngitaaginze wansi awo mu kagamba akabbulu mu description ya video eno. Njagala okwateko ogisaakingeko efaanana bwetyo, obeere nga osubscribinga ku channel eyo, obeere nga weegasse ate ku abo abalwanirira Red Zone Media Group okulaba nga tusigala tukuweereza amawulire naddala ago ag'enkyukakyuka. Era nga sinaba kubanga nkuwa ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ensonga zonna nga bwe zitambula. Njagala tubeere nga tutambula ffenna era njagala ogende osubscribinga ku channel eyo olumalayo video eno tubeere nga tweyongerayo. Ngitaaginze wansi awo ojja kuba ogenda maaso n'okubanga ogiraba. Kakati wuliriza, tuli ku nsonga eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, ebigambo byagenze maaso n'okubeera nga ayogera mu Onel Institute summit eno eyabadde etegekeddwa. Zabadde ssaawa 6 gwa kiro wane waffe era ndowooza zibadde zimaze oyingira 27 naye nga zabadde 26 mu ggwanga erya United States of America. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda maaso n'okubaako ebigambo byayogera, ebigambo ebirabisizza abantu ab'enjawulo, wabula nkugambye okusingira ddala alabisizza nnyo bannaddiini oba aba Interreligious Council of Uganda, bano abaagenda mu makaage emagere ne basisinkana mukyala we. Jjukira we baagenderayo ye yali amaze okuba nga ayitamu. Basalako amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ennaku z'omwezi 16 ng'okulonda kwakaggwa, wabula ne batamusangayo ne basigalawo era nga bakyalawuna okwetoolola amakaage. Ekyewuunyisa nga tebakkiriza yadde omuntu yenna ayingira, era nga bwe nkugambye ne baganda be baabagaana okuyingira. Kyokka bano abakulu bo we bajja, ab'ebyokwerinda bajjawo emisanvu gyabwe ne bajjawo ebintu byabwe ne babakkiriza bo ne bayingira, era ensonga ne zitambula ng'oba oliawo bo we bandibadde baagala. Bano abakulu baayingira mu nnyumba, basinzikana Babula Itungo Kyagulanyi ne babaako bye boogera ne beekubya ebifaananyi era nga bw'olabye era nga bw'ozze olaba. Wabula ekyewuunyisa eba ekyebuuzibwa bano ekigendererwa ekikulu kyali kigendererwa ki? Kakati bwe baasisinkana Babula Itungo Kyagulanyi ababuulira byonna bye babadde bakola. Kakati ensonga eno Bobi Wine agyogeddeko
bw'abadde mu summit eno era mu byayogedde ngenda kubanga mbikuwa asabudde aba Inter-Religious Council of Uganda njagala ulire engeri gyayogedde kano ke kakiiko akandibaddemu abasajja bannaddiini oba akalimu bannaddiini nga bw'obalabaawo era akandibadde kagonjoola ebintu nga bwe byandibadde biba wabula ekyewuunyisa ezimu ku ddiiru ze baali baleese kwe kulaba nga abaako ssente z'asaba gavumenti emuwe agireke kugivuganya kwe kulaba nga abaako ekifo ky'asaba oba oliawo n'ebintu ebirala n'okumuwooninga nti munnange ebintu tobitwala wala ebintu tokola otya kakati ekisinga okwewuunyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe mulundi ogusoose okubyogera mu lujjudde era nga bwe nkugambye nti ebadde official public speech yeesoose okuva lwe yafuluma kansooke nkuwe kano nga sinnakuwa speech yonna wulira the highest moral body, the Inter-Religious Council. Now the Inter-Religious Council comprises of religious leaders of all the religious sects that come together in what is supposed to be a moral body. They went to my house when I was being looked for, when the son of the president was tweeting every day, giving me 48 hours to show up or you'll find me and kill me, ordering soldiers to look for me everywhere and kill me. Again, my wife and family was under house arrest. They did not have food because nobody was allowed to go in my house or come out of my house. But when the Inter-Religious Council went to my house, what they were asking my wife to do, number one, there were two things. First is to warn me not to destabilize the country. And two, asking whether I'm willing to sit down with General Museveni. And I've said it many times, that we are not disagreeable to dialogue, but not transactional dialogue. And also reasserting ourselves that it's only free people that negotiate. And our negotiation should be about a transition and what works for our country, not how much money I want or what position I want as an individual. Now this has also been a big problem to us. We find ourselves in the United States and not in any country in Africa. Why? Because we believe that it is countries like the United States that wield power and influence over authoritarians like General Museveni. We are aware that for a long time the United States was giving up to $1 billion annually to Uganda in security cooperation. So we have always been requesting not just the United States but other development partners like the EU and the UK, that this aid should be conditioned to values that we all profess: democracy, human rights, and the rule of law. Unfortunately, it has many times played up as if the US and other development partners are only interested in diplomacy and not democracy. And that we believe that the more we and you friends echo that desire, that is what's going to work. Many times the US seems to be persuaded by security cooperation, but not democracy, not the promotion of human rights, which is very disturbing in our case. Now, Professor mentioned it in the case of Tanzania, that in Tanzania, the citizens look at the government like a parent. I wish we could look at the government like a parent, but for us, the government in Uganda is looked at, in fact, the president is looked at as a king, and we are subjects. And the son of the president plays it right, because he's not shy to go on social media and say, well, I cannot wait for Mzee to step aside so I can take my inheritance. For clarity, I would request some of you, and I think I'm promoting him, please go and follow Muhoozi Kainerugaba on Twitter. That will help us, to speak less, because he helps us. He puts everything, and whatever he tweets, we believe it is in many ways their dinner table talk. Now, talking about trans-border repression, transnational repression. In the yesteryears, when people were struggling for freedom and for democracy, particularly in Uganda, they would run to Kenya, they would run to Tanzania. But when I was running out of my country, I could not board a plane in Kenya. I could not board a plane in Tanzania.
I had to run as far as 3-4 countries away because General Museveni is more like the godfather of the region. Dr. Kizza Besigye, the guy who mentored us and a veteran freedom fighter and political activist and opposition leader, was picked from Kenya. He was abducted from Kenya by the Ugandan security. He was driven across the border in a car trunk and only showed up in Uganda in a military court. This has happened many times. My sister Agatha is here. My brother from Kenya, Boniface Mwangi, faced the same plight when they went to stand with our brother Tundu Lissu in Tanzania. This goes on and on and on and on. What I feel is causing this is the inaction and perceived complacency by those that are supposed to be moral big brothers. Kenya used to be safe. Tanzania used to be safe. I want to believe that because the leaders there seemed to expect repercussions when they abuse rights. But General Museveni in Uganda has emboldened all other leaders to abuse rights with impunity because they see him get away with it. This is a guy that has been in power for 40 years. This is a guy that massacres, abandoned. This is a guy who has a son that will threaten even other countries. When he threatened to invade Kenya and capture its capital in 1 week, the father, who is the president of Uganda, came out and publicly apologized to Kenya. But the following day, promoted the son. When the son tweeted an image of a tortured political activist, the following day, he was made the commander of the military in Uganda. So, impunity, injustice. Yes, kakati bye bimu ku bigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogedde mu Onero Summit eyategekeddwa ng'ennaku z'omwezi 26 mu ggwanga lya United States of America mu kibuga Washington DC. Ayogedde ku bannaddiini abaagenda mu maka ge nga bwe nkugambye. Kakati wuliriza ekisinga okwewunyisa akugambye bannaddiini bano mu kifo ky'okujja babeere nga balungamya ebintu banga boogera ne mukulu munnaabwe bamutegeeze nti ebintu tabikutte bulungi bo mu kujja kwabwe kusinziira ku bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde nga ategeeza nti ekyalinga ekibaleese kwe kumukonviisinga akkiriza abasajja kye baagala, kwe kumukonviisinga abeeko either ekifo ky'asaba oba akasente k'asaba, era ye n'ategeeza nti ebyo si byayagala. Ayogedde ne ku nsonga y'okuteesa, ngenda kuwa full speech ogenda giwulira. Ayogedde ne ku nsonga y'okuteesa n'agamba ye talina buzibu na kuteesa na gavumenti ya General Kaguta Museveni, naye nga bateesa ku ki? Agamba teri kuteesa nga tuteesa ku kifo ki kyenjagala, teri kuteesa nga tuteesa ku ssente mmeka zenjagala, teri kuteesa nga tuteesa ku transition owaddeyo otya obuyinza otuviiridde otya. Era yagamba bwe kuba kuteesa nga tuteesa ku ekyo, awo okuteesa okwo sikuyinaako buzibu, naye kiyayise transactional dialogue, ompaddeyo mmeka, simanyi ompadde kifo ki n'ebirala bifaanana bwe bityo. Yakugamba ebyo sijja kubeera nga mbikkiriza. Kakati bano abakulu balinga kyekyali kibaleese. Kati ekisinga okwewunyisa era nekisinza okuleeta emberebezi kwe kubeera nti mu kwogera kwe asabudde abantu ab'enjawulo bangi babadde beebuuza yafuluma atya, era ndowooza wano mu katambi kano alinga ayanukudde ku ngeri gye yafulumamu, kuba akugambye kyamwetaagisa okutambula ensi nga 3 okusomoka East Africa okulaba nga asobola okufuna ennyonyi emutwala mu ggwanga lya America. Era bangi babadde beebuuza. Kakati wano mu bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde mu Onero Summit ayanukuliddemu newankubadde nga tabadde intended kwanukula bantu bano, wabula asobodde okuwanukula ababadde beebuuza yafuluma atya. Bibuuzo bibadde bingi nnyo, bantu babadde boogera ebigambo bingi naddala ba propagandist aba NRM nga beebuuza yafuluma atya, yayita atya ku airport, nga sinnakujjukiza mboozi ya Kakwenza eyatambulira ku pikipiki n'ayingira eggwanga lya Rwanda nga takozesa border points zimanyiddwa, n'afuluma eggwanga lya Rwanda n'ayingira mu mawanga amalala awo paka we yatuuka e Malawi, eno nga gye yafunira connections ezamuyamba okulaba nga afuluma neyeeyongerayo mu ggwanga erya Germany. Kakati abantu bangi babadde nga abagamba nti Kakwenza
asinga Kyagulanyi connections. Kakwenza bw'aba yasobola okufuluma nga tayise ku airport nga ne passport ye mukadde ako kooti ye yali ejirina gongamba otya era oyagala kunkonvinsinga otya nti Robert Kyagulanyi Ssentamu tali connected kimala kwenkana Kakwenza kulaba nga asobola okufuluma nga Kakwenza yasobola okufuluma. Kakati mu katambi ke nkuwadde awo oba mu bigambo by'owulidde abadde nga kwegamba ye abadde awa speech ye wabula alinga yanukuliddemu ababadde bayina ebigambo ebifaanana bwe bityo nti yayita atya ku airport. Wuliriza akugambye kyamwetaagisa okutambula ensi kumpi ezisukka mu 3 okusobola okufuna eggwanga mwe yalinnyira ennyonyi eyamutwala mu ggwanga lya Amerika olw'ensonga nti gana amawanga agatwetoolodde abagakulembera balaba General Yoweri Kaguta Museveni nga godfather waabwe era nga kiyandibadde kizibu nnyo okulinnya ennyonyi mu ggwanga erya Rwanda, kyandibadde kizibu nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu okulinnya ennyonyi mu ggwanga lya Kenya, Tanzania, South Sudan oba amawanga gano agatwetoolodde abasajja babadde bajja kumukwata wabula olwa connections zaalina n'okubeera nti naye yennyini si muntu mwangu yasobola okutambula n'asukka ensi 3 katugeze bw'abanga yayitira eno Maserengeta kitegeeza yayita mu ggwanga lya Tanzania mu ngeri yonna gye yayitayo n'ayita mu ggwanga nga Mozambique mu ngeri yonna gye yayitayo tetumanyi nsi kimu yalinnyira naye nga mu bigambo byakugambye kyamwetaagisa okusomoka ensi nga 3 n'okusoba okusobola okufuna ennyonyi eyamwongerayo paka mu ggwanga lya United States of America. Kakati gwe abadde agamba nti yayita atya ku airport ndowooza bw'oba oyinamu akatoola wano amagezi gabagazze era wano njagala olireetinge ku Kakwenza Lukira Bashaija nga ne mukadde ako passport ye yewe yafulumira passport ye kooti yali ejirina kooti yali yagiwamba kubanga yali akyayina emisango gyagenda maaso n'okuwera ennemba najo mu kooti. Kakati ate Robert Kyagulanyi Ssentamu ekiro ng'ennaku z'omwezi 16 amagye gajja okuwamba njagala okutegeeza era njagala weebuuze oyagala kuŋŋamba nti passport yafuluma agirese mu nnyumba oba tosobola kufuna ndowooza kugamba nti wandibaawo possibility okubeera nga yafuluma ne passport ye yabaffe ne bw'aba teyafuluma na passport ye ku connections Kakwenza ze yayina ezamuyambako okudduka ng'ayitira ku piki n'ayita e Rwanda n'ayita Tanzania n'agenda Mozambique paka Malawi gye yalinnyira ennyonyi nga talina passport kooti nga yagiwamba. Oyagala kuŋŋamba nti Kakwenza asinga Robert Kyagulanyi Ssentamu connections eziyinza okuba nga zamuyamba okusobola okufuluma nti olwo Robert Kyagulanyi Ssentamu ye talina connections nga za Kakwenza zamuyambako okufuluma. Kakati awo tuvuddewo kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde tayanukula ekyo nze ngezezaako okuba nga nkyanukula wabula mbadde nkuwa speech ye nga bwebadde mu summit eno mu kiro ekikesero olunaku olwaleero. Kakati bannaddiini bano engeri gy'abasabuliddemu ngenda kukuzaako emabega nga sinnakuwa jjukira nina full speech era ngenda gikuwa wabula nga sinnakuwa full speech njagala okukutegeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kwanukula bannaddiini bano bamukutegeeza ensi bannaddiini bano kye baali banonye ngenda kusooka nkuzeeyo emabega bannaddiini bano we bajjira waliwo ebigambo Babula Itungo Kyagulanyi bye yabagamba bwe baali bayingidde mu makaage kati njagala ebigambo bino obiwulire then nzije nkuwe full speech eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yonna nga bwe yabadde mu summit eno mu kiro ekikesero olunaku olwaleero kasooke tujjewo ebigambo bino ebya Babula Itungo Kyagulanyi then nzije nkwongereyo. Simanyi kiki baagala kubanga bankuumidde muno nze n'abantu bange ennaku 6 mu nsonyiwe tetubawadde kakunywa na kakulya kuba naffe tetulina naye ekirungi tulina abakkiriza abasiiba. Yabagamba mutusonyiwe tetubawadde kabugenyi tetubawadde kakunywa tetubawadde kakulya naye wano bannayuganda bangi bawulirwako nga bagamba kino kyali kibagwanidde tebaabawa mu kubaaniriza teyabawadde otuzzi ayinza okuba yabawa otuzzi naye teyabawa mmere teyabawa kyamisana obaolyawo nga mu bye baali banonye kyalimu yabagaa kasita ekirungi bannaddiini bali mu kisiibo mukadde ako wabula njagala owuliriza ebigambo bye yabagamba obirireetinge ku katambi ke nkuwadde then oluvannyuma lw'ebigambo bino ngenda kukuwa speech yonna eya Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe yabadde. Wuliriza. Olaba emmere bagirekawo nga weeri ate olwo kati nga tebagibawadde so bwe tutyo bwe tubadde eyo information njagadde njibawe mumanye omulabi atasaba bannyonnyola. Nalaba spokesperson wa police ng'agamba nti Kyagulanyi gyali ewaka ali mu sitting room ye aliwe I can confirm nti gyali naye nga yagenda ate nga naye gyali ayimirira n'abagamba nti siriiyo muve mu maka gange abantu batambule. I have tried twice to leave this house naye bangaana okufuluma era nga bonna mwe mufunye obuzibu okuyingira. Maama wange yava mu kyalo omukadde oyo najja okundaba ne bamuggalira awo.
nina emikwano bagezaako okujja tebasobodde ne bannamawulire babagobya emirundi egiwera ndowooza nabo bakimanyi essimu yange ebeerako lwe baagadde balina drones ze batambuza ekiro nezeetoololako zirina sound eremesa otulo bamakinga sure emisana tetwebaka n'ekiro tetwebaka kuba balina budrone na sound enyiiza nti okwebakako olina kwambala airpods mu matu osobola okwebaka naye ate tosobola kwebaka kubanga obo amatu gaba bweru ng'olinze ddi lwe bagenda okumenya bayingire. He has threatened several times to kill him. That's one of the reasons why he is on the run. I do not know what the Interreligious Council can do to bring some sanity. Kubanga tugezezaako nga side yaffe okukuuma obuntubulamu naye wetutuuse ebintu ebimu tosobola kumala nga bibikkirira kuba waliwo wekituuka nekittukka nga tokyasobola kumala gakimira. We had an election. During the election we had people killed. During the election we had people imprisoned. Twebaza nnyo Interreligious Council yavaayo n'ebyogerako eyo statement twagiraba era tugisiima mwebali naye si buli kimu nti kyogerwako era nga bw'ogambye nti mubyogeranga bwe mubirabye ebimu bijja leeti ne mubyogerako leeti naye mbadde nsaba twongere okutunula ennyo ku sayidi y'abanyigirizibwa. A little bit. You are the one who brought them. You can ask them. So we want to. Abo batulumba nga 15 nga 13 baleeta drone balina drone zaabwe zitambulira mu bbanga wano balina n'ennyonyi ya poliisi eyitaayitamu naye nga 15 baatuggalira era bw'okkirira ku geeti yaffe ya compound wali tulina compound 2 naye tulina geeti emu etwawula mu compound eri endala bajja ne bateekawo ebijjegere Sheriff bikyaliko ne bakutula ekkufulu y'akageeti ke tuyingirirako ewa neighbor ne bamenya waya zaffe ez'amasannyalaze ezikola security ne Sekanyolya ne bamukutula kati 16 ekiro baatulumba baleeta amadaala era nina obutambi kuba sikyalina gwe nkola nange mbalaba nga bwe bandaba ne bajja ne balinya wali ne balinya wano ne balinya eno n'eno kuba bajja n'amadaala ga mirundi mingi bonna ne balinya at once ne batuggyako amasannyalaze ne batuggyako kamera bwali kiro Mwami Kyagulanyi n'amanya nti it's not a usual thing era kawuka kaali kakulumyeko okalaba okakolaki so he had to escape naye twakiriziganya nze nsigale kuba nina abantu bange ab'okubeerawo nabo ate baba balina kye baagala nga basobola okinnyonnyola mba nsobola okukibawa baba ye gwe baagala sisobola mubawa naye nga in case there is anything to answer nga nsobola okiddamu I had to stay so I could answer. In that fracas waliwo ennyonyi mu bbanga ng'ekuba ekitaala wansi ng'ebamulisiza bulungi bweyeetoolera naye bamulisa basobole okulinnya naye kye baali baagala tetwakitegeera baakomaawo kuba nze n'abantu bange wano twakuba enduulu mu bulamu bwange sikubangako nduulu gye nakubako olwo nagiwuliranga ku kyalo ewaffe ng'ababbi baalumbye twakuba enduulu baneiba baffe bali ku distance naye baava mu mayumba abasobola nabo ne batwongerezaako abatulumba ne badduka gyekiro bazzeemu ekintu kyekimu simanyi kikye kakati ate olwavaawo waayita essaawa 24 era abo ebyokwerinda ne baddamu ne balumba era nga bwagambye nti tamanyi ekigendererwa kyali ki kakati ne mukadde kano njagala okutegeeza bye bigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogeddeko wabula nga bwe nkugambye nti ngenda kuwa full speech okusinziira ku mbeera nga bwetambula njagala obiwulirize byonna tubeere nga ate bwe tweyongerayo bwe tutyo mpola mpola mukutu oli ku gwa Red Zone TV n'omukutu gwa Uganda 24 live bwe bali kubanga gyoli bwe bali kubanga ogoberera omukutu guno oba emikutu gino atanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambulira ddala ffenna nyongera obbajjukiza ku mukutu gwaffe ogwa MJ Media atanaba kubanga osubscribe nga gusubscribe
subscribingeko tubeere nga tutambula ffenna. Kakati njagala owuliriza ebigambo bino. Ye speech eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yawadde mu bujjuvu bwayo, kuba njagala mbikuwa ebigambo byonna nga we yabyogedde, then nzije mbeere nga nkwongerayo. Thank you very much. Good evening, ladies and gentlemen. I'm honored to be on this panel with distinguished panelists. My name is Kyagulanyi Ssentamu. My real name is Kyagulanyi Ssentamu Robert. I always keep complaining that my musical stage name slowly but surely overtook my real name. However, I'm consoled because it's much easier to pronounce. So please call me Bobby. I strongly believe that I shouldn't be the one here, especially if in the room I have my extraordinarily strong wife, Barbara Kyagulanyi, who I believe is one of the strongest women that I know. And in addition to that, in the house we have my sister Agatha Atayole. She's a lawyer and activist, and she has gone through so much that I believe not so many can stand. However, since today I'm the one invited and I'm the one having a necktie in my neck, I believe I represent them. I've listened to the panelists. However, I strongly believe that if it's to talk about repression, if it's to talk about gross human rights violations, if it's to talk about cross-border repression, if it's to talk about dictatorship, then Uganda should be the country to come first. Uganda is a country of close to 50 million people under the firm grip of General Yoweri Kaguta Museveni for 40 years and counting. He took power by barrel of the gun in 1986, and up to now, he's still in charge of our country. He is famously quoted to have said the problem with Uganda in particular and Africa in general are the leaders that overstay in power. But now it's a very big crime to remind him of what he said when he was my age. I am here not an invitation, not voluntarily. I'm here because I ran away, I escaped from my country. On January 15th, we had a presidential election, which I strongly believe we won. I was the main challenger of General Museveni. We had an election where the internet was switched off 2 days to the election, and it remained off for a week. We had an election where immediately after I cast my vote, I was put under house arrest with my wife. But before that, days before, many dozens of our party officials were rounded up and detained. My two deputy presidents, who are women, were abducted the day before the election, and they remained missing for 2 weeks. When they resurfaced, they told an ordeal of being detained in a military barracks supervised by General Museveni's son, Muhoozi Kainerugaba, who is actually the Chief of Defense Forces in Uganda. Many people were abducted, they've not been seen again. My deputy president for the Buganda region, the most populous region, had his house raided by the military. See, women play a big role in our elections. They are the organizers. And when somebody is running, we tend to have our tally centers where we collect the declaration of result forms. The women tend to play the most important role of compiling the results. Now the military raided the house of Honorable Mwanga Kibonge and shot into the house, killing 10 people in his house, 8 of which were women. Now I'm only talking about the ones that are known, but as we speak, thousands of our supporters are in jails. The difference between 2026 and 2021, because I ran in 2021 as well, is that in 2021 there was still a semblance of cover-up. However, in 2026, because the son of the president, who also doubles as the Chief of Defense Forces, the Army Commander,
does not pretend to be a good dictator. He will kill people and he will take pride in it. He will post on social media about it. He was proud to post that I have killed 24 of National Unity Platform, which is the political party I lead. I've killed 24 of NUP members, and I'm so willing, I'm looking forward to kill the 25th, which I want to be Bobby. Now Bobby is me. He ordered for my execution, and indeed my house was raided on the 16th of January, and I was lucky because we had gotten some good lessons in 2026. I played James Bond and his from my house. Yeah, it would be funny if it was inside. You know, I left my house a few days later. My house was raided again because my wife remained under house arrest. This time, the soldiers broke into my house, only men. They beat up my wife so bad and my other family members, they stripped her naked. Meanwhile, they were filming. And like I said, the son of the president, who also is the commander of the military, takes pride in torture, especially torturing vulnerable people like women. He was proud to post the image of my wife subdued on the floor with soldiers with guns. And he said, yeah, this is the picture when he captured Kabobi's wife, and she was forced to tell us where the husband was. I remained on the run. I mean, so much of that. It is not only happening with my wife. He abducted my bodyguard and long-term friend Eddie. We looked for him for 2 weeks. We complained everywhere until in the middle of the night he tweeted and said, don't look for him. I'm holding him in my basement and I'm teaching him Nyankole. Now, Nyankole is the language of the tribe where General Museveni comes from. And indeed, when Eddie showed up, he was all shaved, beaten, but unfortunately, when he was taken to court, he was not given a chance to go to the ICU in hospital. He was thrown in jail and he's still in jail. Now, these stories have gone on and on and on and on and on. The repression, the abuse of human rights in Uganda is worse and worse and worse as it keeps going. When people talk about the same, I understand when you talk about Tanzania and Kenya, but like Trevor Noah one time joked, said in Uganda, it is worse. What makes it even worse is that those that we look up to are not looking for accountability. I like that Otieno talked about it. It is not accountability and justice that is looked for, but political settlements. No wonder so many political players are silenced or compromised. We have what is supposed to be the highest moral body, the Interreligious Council. Now, the Interreligious Council comprises of religious leaders, leaders of all the religious sects that come together in what is supposed to be a moral body. They went to my house when I was being looked for, when the son of the president was tweeting every day, giving me 48 hours to show up or he will find me and kill me, ordering soldiers to look for me everywhere and kill me. Again, my wife and family was under house arrest. They did not have food because nobody was allowed to go in my house or come out of my house. But when the Interreligious Council went to my house, what they were asking my wife to do, number one, there were two things. First is to warn me not to destabilize the country. And two, asking whether I'm willing to sit down with General Museveni. And I've said it many times, that we are not disagreeable to dialogue, but not transactional dialogue. And also reasserting ourselves that it's only free people that negotiate. And our action and what works for our country and individual. Now this has also been a big problem to us. We find ourselves in the United States and not in any country in Africa. Why? Because we believe that it is countries like the United States that wield power and influence over authoritarians, the General Museveni. We are aware that for a long time the United States was giving up to $1 billion annually to Uganda in security cooperation. So we have always been requesting
not just the United States, but other developing partners like the EU and the UK, that this aid should be conditioned to values that we all profess: democracy, human rights, and the rule of law. Unfortunately, he has many times played up as if the US and other developing partners are only interested in diplomacy and not democracy. And that we believe that the more we and you friends echo that desire, that is what's going to work. Many times the US seems to be persuaded by security cooperation, but not democracy, not the promotion of human rights, which is very disturbing in our case. Now, Professor mentioned it in the case of Tanzania, that in Tanzania, the citizens look at the government like a parent. I wish we could look at the government like a parent, but for us, the government in Uganda is looked at, in fact, the president is looked at as a king, and we are subjects. And the son of the president plays it right because he's not shy to go on social media and say, well, I cannot wait for Mzee to step aside so I can take my inheritance. For clarity, I would request some of you, and I think I'm promoting you, please go and follow Muhoozi Kainerugaba on Twitter. That will help us, to speak less, because he helps us. He puts everything, and whatever he tweets, we believe it is in many ways their dinner table talk. Now, talking about trans-border repression, transnational repression. In the yesteryears, when people were struggling for freedom and for democracy, particularly in Uganda, they would run to Kenya, they would run to Tanzania. But when I was running out of my country, I could not board a plane in Kenya. I could not board a plane in Tanzania. I had to run as far as 3-4 countries away, because General Museveni is more like the godfather of the region. Dr. Kizza Besigye, the guy who mentored us and a veteran freedom fighter and political activist and opposition leader, was picked from Kenya. He was abducted from Kenya by the Ugandan security. He was driven across the border in a car trunk and only showed up in Uganda in a military court. This has happened many times. My sister Agatha is here. My brother from Kenya, Boniface Mangi, faced the same plight when they went to stand with our brother Tundu Lissu in Tanzania. This goes on and on and on and on. What I feel is causing this is the inaction and perceived complacency by those that are supposed to be moral big brothers. Kenya used to be safe. Tanzania used to be safe. I want to believe that because the leaders there seemed to expect repercussions when they abuse rights. But General Museveni in Uganda has emboldened all other leaders to abuse rights with impunity because they see him get away with it. This is a guy that has been in power for 40 years. Massacre citizens with reckless abandon. This is a guy who has a son that will threaten even other countries. When he threatened to invade Kenya and capture its capital in 1 week, the father, who is the president of Uganda, came out and publicly apologized to Kenya. But the following day, promoted the son. When the son tweeted an image of a tortured political activist, the following day, he was made the commander of the military in Uganda. So impunity, injustice, and gross human rights violation and crime is rewarded in Uganda, and Uganda gets away with it. I want you to imagine a situation where the Chief of Defense Forces tweets having killed 24 political opponents and tweets that he orders his military publicly to look for
the presidential candidate that is challenging his father and bring his testicles. I apologize for my crude language, but he tweeted and ordered that my testicles should be delivered to him. Interestingly, the following day, he was standing shoulder to shoulder with diplomats, having dinner with ambassadors of democracies. So this, in many ways, is a slap in the faces of those that talk about human rights, that talk about democracy. And it speaks to the silent acceptance of this. So I want to say this, that maybe this impunity wouldn't be happening. Maybe this dictatorship wouldn't be accepted. And maybe these authoritarian leaders would not be behaving like this. But because their actions are seemingly acceptable by the inaction and by the blind eye that is given to them, then it keeps growing. Now, abductions are the order of the day in Tanzania, they're the order of the day in Kenya. Don't be shocked when they are the order of the day in other countries. I could have gone on and on and on and on, but maybe I'll stop here. And I like to make my conversations interactive. I apologize, I'm still feeling from that recent trauma. I tend to pinch myself to make sure I wake up from the ordeal and confirm that I'm surely out of Uganda, because I had to escape from my own country. Many of my friends that are perceived and are thought to have helped me, some of them, I'm told, have been shot and killed. When I was nominated to run for president, the Electoral Commission gave me 16 police officers to man my security, like they did with all other presidential candidates. Interestingly, after my exit from the country, all of them were rounded up and detained. I'm told that 9 of them were dismissed from the police with disgrace. They are being accused of aiding me to exit the country, while others are still in detention. So much has gone on. Many political activists are still detained. Many of our comrades are still detained. But I hear that they are suggesting to have negotiations with the government to allow me to return to my country and to allow the political party I lead to be recognized as a legitimate political party. So I wonder what they nominated to run for president. I could go, like I said, I could go on and on and on, but maybe I'll take the question. I thank you very much for listening to me, and I thank you, fellow panelists. Thank you very much. So thank you for coming. We're now going to open the questions to the audience. We are at time, so if people have to leave at 7, we can keep you on 7. But also, if you are willing and able to stay in the Q&A round, you're more than welcome to do so. What I would ask is that you come and line up on this side, because if you are in the crowd, the panelists online can unfortunately not hear you unless you have a mic. So I have a handheld one right here, and so I will be pulling it over there, and then our panelists will answer questions. So if you have anything to ask, please come and stand up there and join me on the side. Ensonga z'obufumbo, olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. To be the
the highest moral body, the Interreligious Council. Now, the Interreligious Council comprises of religious leaders of all the religious sects that come together in what is supposed to be a moral body. They went to my house when I was being looked for, when the son of the president was tweeting every day, giving me 48 hours to show up or you'll find me and kill me, ordering soldiers to look for me everywhere and kill me. Again, my wife and family was under house arrest. They did not have food because nobody was allowed to go in my house or come out of my house. But when the Interreligious Council went to my house, what they were asking my wife to do, number one, there were two things. First is to warn me not to destabilize the country. And two, asking whether I'm willing to sit down with General Museveni. And I've said it many times, that we are not disagreeable to dialogue, but not transactional dialogue. And also reasserting ourselves that it's only free people that negotiate. And our negotiation should be about a transition and what works for our country, not how much money I want or what position I want as an individual. Now, this has also been a big problem to us. We find ourselves in the United States and not in any country in Africa. Why? Because we believe that it is countries like the United States that wield power and influence over authoritarians like General Museveni. We are aware that for a long time the United States was giving up to $1 billion annually to Uganda in security cooperation. So we have always been requesting not just the United States but other development partners like the EU and the UK, that this aid should be conditioned to values that we all profess: democracy, human rights, and the rule of law. Unfortunately, it has many times played up as if the US and other development partners are only interested in diplomacy and not democracy. And that we believe that the more we and you friends echo that desire, that is what's going to work. Many times the US seems to be persuaded by security cooperation, but not democracy, not the promotion of human rights, which is very disturbing in our case. Now, Professor mentioned it in the case of Tanzania, that in Tanzania, the citizens look at the government like a parent. I wish we could look at the government like a parent, but for us, the government in Uganda is looked at, in fact, the president is looked at as a king, and we are subjects. And the son of the president plays it right, because he's not shy to go on social media and say, well, I cannot wait for Mzee to step aside so I can take my inheritance. For clarity, I would request some of you, and I think I'm promoting him, please go and follow Muhoozi Kainerugaba on Twitter. That will help us, to speak less, because he helps us. He puts everything, and whatever he tweets, we believe it is in many ways their dinner table talk. Now, talking about trans-border repression, transnational repression. In the yesteryears, when people were struggling for freedom and for democracy, particularly in Uganda, they would run to Kenya, they would run to Tanzania. But when I was running out of my country, I could not board a plane in Kenya. I could not board a plane in Tanzania. I had to run as far as 3-4 countries away, because General Museveni is more like the godfather of the region. Dr. Kizza Besigye, the guy who mentored us and a veteran freedom fighter and political activist and opposition leader, was picked from Kenya. He was abducted from Kenya by the Ugandan security. He was driven across the border in a car trunk and only showed up in Uganda in a military court. This has happened many times. My sister Agatha is here. My brother from Kenya, Boniface Mwangi,
faced the same plight when they went to stand with our brother Tundu Lissu in Tanzania. This goes on and on and on and on. What I feel is causing this is the inaction and perceived complacency by those that are supposed to be moral big brothers. Kenya used to be safe. Tanzania used to be safe. I want to believe that because the leaders there seemed to expect repercussions when they abuse rights. But General Museveni in Uganda has emboldened all other leaders to abuse rights with impunity because they see him get away with it. This is a guy that has been in power for 40 years. This is a guy that massacres with race abandon. This is a guy who has a son that will threaten even other countries. When he threatened to invade Kenya and capture its capital in 1 week, the father, who is the president of Uganda, came out and publicly apologized to Kenya, but the following day promoted the son. When the son tweeted an image of a tortured political activist, the following day he was made the commander of the military in Uganda. So impunity, injustice,